ebidduka byennyini ebivuga abaana b'amasomero baba balina okubikebera mu mbeera biri mu mbeera nnungi badriver tebalina bye babbirira nti n'amasomero wano agayigiriza badriver okuvuga tegaba badriver wano tebayiga bupande bwa nguudo oba obubonero obuwa amateeka ku nguudo kuba enguudo ezo ziraba ebiseera ebisinga zirina obubonero ekintu ekyo kyogeddeko naye driver asobola okuvuga n'asanga akabonero kati nze ngamba gavumenti yandibadde ng'eyamba ku badriver bano nga buli luvannyuma oba lwa mwezi nga gumu oba buli wiiki nga waliyo omuntu asomesa badriver envuga gye balina ovugamu ku nguudo n'obubonero okubasomesa obubonero badriver kyogamba tebamanyi soma sign post tebazimanyi kubanga tebazimanyi kubanga olaba nga driver awasaana okuyisa tayisa ate awatasaana kuyisa n'ayisa okitegedde kati nga baasi egudde eno eraga nti evudde eri nti mu maaso wabaddeyo koona nerimulema okategedde kati ekitegeeza nti eno gyavudde yonna eiza tewabaddeyo kabonero kalaga nti mu maaso waliwo ki ekoona ekyo kiba kuba inginiya okubeera nti enguudo zino baddamu okuzirambuula obubonero buno busanguka kati ekitali Uganda wano ate n'ekyokulala driver yenna nti waavuga n'asanga enkuubo 3 awo aba alaba buli wamu wasanga enkuubo 2 bakulaga nti eri tolabayo vuga buvuzi tokola kitoyisa naye ate bano badriver baffe ab'e Uganda bo bavuga buvuzi muwawa. Yes, abalabi baffe ku Grosh TV tusanyusa obbalabako amanya n'eddoboozi Toddman omuyimbiwo mwebale ku subscribinga mwebale ku followinga mwebale kubeera ku channel yaffe mwebale commentinga era tubasaba mweyongerere ddala ekintu kyemukola kyekyo kyennyini kirungi kiba kitugattako ate era naffe tuba tufuna amaanyi okwongera okubawa content. Abalabi baffe aba Grosh TV mwebale ku followinga mwebale kutulaba mwebale kutulaikinga amanya n'eddoboozi Nsadu Issa Nsagi zino bulungi zituuka okuba nti bungi saawa zino amawulire agali agatrendinga ke kabenje oba abaana abafiiridde mu kabenje akabadde e Kapchora twagala kumanya ki ekiviirako obubenje buno nate ekyaviiriddeko abaana bano okuba nti bafa na lwaki obubenje buno butuuka okuba nti bungi. Abalabi baffe ku Grosh TV kati ekisookera ddala ensonga y'obubenje eri wide combining ebintu bingi. Ekisookera ddala enguudo zimatalinga kati ngenda kuwa ekyokulabirako kati nga wolaba ina accident eya train baasi kuba train tebagitomera train watomera train yo tetomera ekyo mwekimanyi so baasi yatomedde train naye nga kyavudde kuba inginiya b'enguudo z'e Uganda nti ebiseera ebisinga bwe muzimba oluguudo ne mumanya nti wajja yitawo train wakati nga ecrossingamu obanga mugenda kucrossingamu muba mulina okwaba nga mwateekayo dda sign post ezikola ki ezirabula naye bwoddayo ne weetegereza CCTV footage gwe yaleese kiraga nti we accident eyo we yabadde tewali yadde ka sign post kalabula nti waliwo oluguudo lw'omukka olukola ki olusalamu ate jjukirayo train mu mateeka baagikola batyo nti yo gwagitomera kubanga gwa baagirumbaganye mu luguudo lwayo naye ate bw'okola research n'olaba ku nsi ezikulaakulanye tusingako olaba nga bwe bakola ekintu bwe kityo bafuba olaba nga bateekawo ebipande ebirabula ne bateekawo n'ebitaala kubanga kati ffe tukyali kumutendera nti weetaaga omusirikale atuulewo oba ekitegeera naye kati mu nsi ezaatuleka bafuba olaba nga bateekawo ebitaala nomanya nti train ejja ekitaala ne stopping emmotoka nesooka eyitawo then ne bamanya nti kati eweddeyo emmotoka nazo ne zisooka zikola ki naye wano bw'olaba footage wa CCTV kiraga tewali yadde ka sign post kalaga nti waliwo oluguudo lwa train olukola ki olusalamu okitegeeza omusajja naye yavudde eri ng'alinnye kabaati kati nawuliddeyo abagamba bw'ate owa traffic yagezezzaako mu stoppinga bayinza obba balimba woddayo ne weetegereza ka vidiyo kali nga nze wenna kalabye analyst nalabye nga owa traffic yazze buzzi n'asala ekkubo nadda ebbali n'ayimirira tewali nnyo kiraga pozzi ng'ozuuminze nnyo naye tewali nnyo kiraga nti yagezezzaako yimiriza bbaasi eno kuba eno bbaasi yazze ye ereega buleezi ate nga n'ono ayingidde kati ne bakubagana so kati bayinginiya b'enguudo ab'e Uganda bafuba olaba nga bakola ebintu ebiri ku standard era ekintu kye kimu kyatuukawokko
ne ku mutabani w'omugagga omu Subiru Lupaleria accident gye yafuna nti ezo bazita barricade ze batera otteekawo ensi ziri endala tebakozesa barricade kikabwe ekityo bakozesa barricade nga za plastic nga kwegamba n'oba ozitomedde tezikola ki tezikozinga nnyo hamu naye kati bano bayinginiya bawano enguudo ze bakola bibarricade nga kya concrete okitegeera ndowooza walaba ebyatuukawo yatomera bibarricade ne bimusaanyaawo ne tufiirwa omuntu ow'omugaso mu ggwanga bwatyo okitegeera naye nga era obunafu wanoonyereza kyava ku bayinginiya naye nga ekifo kyekimu awaafiira omuntu oyo waafiirangawo abantu abalala naye olw'okuba tebaali b'amaanyi nga bakitwala layitiri okitegeera naye olw'okuba nti omuntu ow'amaanyi yafiirawo wagenda olaba nga minisita w'enguudo asituse gundi avuddeyo agamba katukyuseemu tukozese ebya plastic so bafuba olaba nga bafuna bayinginiya bakole ebintu ebiri standard n'ekirala gavumenti yennyini buvunaanyizibwa bwayo okulaba nga oluguudo olukolebwa basindika abantu ne bakola inspection okitegeera ne bamakinga sure nti bwe baba bakoze oluguudo luno lwetaagisaamu hampusi okitegeera kyengezaako okugamba nti musobola okukola oluguudo nga lulungi mulutamakinze bulungi naye ate ne lukafuuka kattiro k'abantu olwa kubanga lulina bye lulaakinga okugeza waliwo awajja otuuka nga waliwo amasomero ng'ojja tteekawokko ze bayita zebra cross abaana ab'amasomero bwe banaatuuka ne basalira n'olaba nti wano oluguudo lujja bba ludduka nnyo tuteekemuko ku hamps kiyambe nti emmotoka bwe bezza ennyo ekendezaamu ku sipiidi abantu ne bakola ki naye kati bayinginiya bo bakola bintu byabwe nga bwe bakola ki ekirala accident ezo oluusi nakyo tutunuulire embeera y'ebidduka bibeera mu mbeera nnungi bitambuza abaana b'amasomero okitegeera kyengeza kugamba nti osobola okwesanga nga bbaasi kati ngeri bbaasi eyagudde netta abaana osobola okwesanga abadde baludde nga tebagikola service nga breeki tezigira bulungi okitegeera tezikwata so kidduka kyonna nga tonna kisimbula kukijjamu wonna we muba muvudde make sure nti okikoze check up n'okikebera bulungi buli kimu nga kiri mu mbeera nnungi kubanga ebidduka ebyo nga bwe wayogedde mwami Yiisa emabegako wagambye nti ebanga ntaana katono nnyo ng'ekututa emagombe naye ng'ate emmotoka it is a good item egonza emirimu era kyova olaba emmotoka bwekola accident netta abantu n'abajja okudduukirira bano abagudde ku accident nabo era bajjira mu mmotoka kikulaga nti emmotoka it is a good tool naye nga n'ebidduka byennyini ebivuga abaana b'amasomero baba balina okubikebera mu mbeera biri mu mbeera nnungi badriver tebalina bye babbirira kubanga oyinza osanga driver abbirira kaloko jini n'agayagaya obit kati ayinza oba yatuuse kaloko jini kamukubye nabyo sigamye nti akanywa naye nakyo kisoboka ovaawo naye ze ngamba nti n'amasomero wano agayigiriza badriver okuvuga badriver bano tebayiga bupande bwa nguudo oba obubonero obuwa amateeka ku nguudo kuba enguudo ezo oziraba ebiseera ebisinga zirina obubonero ekintu ekyo kyogeddeko naye driver asobola okuvuga n'asanga akabonero kati nze ngamba gavumenti yandibadde ng'eyamba ku badriver bano nga buli luvannyuma oba lwa mwezi nga gumu oba buli wiiki nga waliyo omuntu asomesa badriver envuga gye balina ovugamu ku nguudo n'obubonero okubasomesa obubonero kyogera tebamanyi soma sign post tebazimanyi kubanga tebazimanyi kubanga olaba nga driver awasaana okuyisa tayisa ate awatasaana kuyisa n'ayisa okitegedde nali nkirabyeko driver asanga akabonero olwo bateeka nti 5 ne bateeka nti 50 kitegeeza baagala avuga speed eyo babeera bategeeza ate nange ebyumba sibitegeera osanga kawetamu nga wali point nti 5 nti olina okulinnyamu waliwo akabonero k'osanga kati bw'oba ng'ovuga oluguudo olwo waliwo akabonero oba kabeera nga katwayango kakulaga nti mu maaso gy'olaga waliyo ekoona okitegedde oba mu maaso gy'olaga waliyo oba ente zigenda kulosinga ne driver waava eri yavuga buvuzi okitegeera kati nga baasi egudde eno eraga nti evudde eri nti mu maaso wabaddeyo koona ne limulema okategedde kati ekitegeeza nti eno gy'avudde yonna
eiza tewabaddeyo kabonero kalaga nti mu maaso waliwo ki ekoona ekyo kiba kuba engineer okubeera nti enguudo zino baddamu okuzirambuula obubonero buno busanguka nga wona azimba ennyumba netuuka n'ekaddwa n'okuba renovation busanguka kati ekitali Uganda wano ate n'ekyokulala driver yenna nti waavuga n'asanga enkuubo 3 awo aba alaba buli wamu wasanga enkuubo 2 bakulaga nti eri tolabayo vuga buvuzi tokola kitoyisa naye ate bano badriver baffe ab'e Uganda bo bavuga buvuzi muwawa abatabimanyi nze ntera nnyo okutambula nze ntambula nnyo naye n'olabira ddala nga driver ayisiza mu koona naye ng'ayise ku kabonero naye ng'ekkoona lya bulabo liyisizaamu ayise ne ku kabonero akalaga kati wano e Uganda y'omuntu agenda n'afuna permit nga tamanyi nakulinnya muliro osobola ofuna permit nga tomanyi mmotoka otya mwami wano e Uganda tonafuyiza nnyo bantu bagaba permit nze nkugambye kasita oba olina ssente badde manyi kasita oba ng'omanyi ovuga emmotoka ofuna permit kuba kati bo bakimanyi okimanyi kino last road oyinza okuba nga tomanyi mmotoka naye obeera ne permit kikulaga nti omanyi kasita nzijayo nenjiteka bwe tukumeza omusajja ngamba omulimu okukuwadde olabika omanyi mmotoka kati n'ekyokulaba driver bano balina ebintu bye bakozesa ekiro n'atuula ku makya n'akeera bukeezi n'ayingira bbaasi yasuze ku kaddo yasuze anywa ku kawalagi biki ebyo kati naye muntu naye sooka obalirize bano abaana b'ogenda ovuga oba abantu b'ogenda ovuga ekitegeeza nti ku masomero oba ne mu zipaaka wandibaddengayo obukebera oyagala abasajja babasoose ku testi nga tannayingira gundi kati nga ogenda vuga baana tuwa bakukebere olina kyewakozeseza ng'akooma ako kalaga nti ono yakozeseza ku kintu bwekiti okitegedde mu bunafu oba mu ssaawa zino tali stede nnyo muwa kidduka bwekiti anti kakati kankubuuzemu kateni kale nze nina omusajja gwe mmanyi avuga mmotoka avuga safaari takolera muno mu kibuga naye agamba ye bw'agaaya akaddo aba stede nnyo kuba abatasumagira anti kati kankubuulire omuddo guno ogulaba tekyandibadde kibi kugugaaya naye ekintu okikozesa ennyo ekifuuka overload okitegedde ekitegeeza nti obwongo obwo osobola obuggyako okimanyi nti nno ekyokunywa kyonna wookinywa ennyo katugeze wonywa nnyo sooda osobola okumufunamu bw'onywa ettupa emu ogifunamu ekirungi naye onywa ettupa 4 ate okuta bukusi ne webyajjagala ekitegeeza nti n'ebirungi oba tokyabifuna kati gw'agamba nti w'ogaaya akaddo si nze agamba Terezaamu yagamba driver agamba nti ogaaya akaddo nti gwobeera stede driver yali annyumiza ye yali akunyumiza kati ekitegeeza nti abeere n'obudde obw'okugaaya akaddo ate akasaamusaamu naye togenda kugula kutiya nnamba ogikube mu mmotoka ogende ng'ogaayo otuuke obudde ng'ovuddeko ogende oyingire koona tavaako kubanga yabanga atumbula kati nze omubuuza nalaba ng'avuze nnyo ebbanga naye nga takola ki kati nze mmanyi nti okimanyi nti nno nze ndabye ku mmotoka ezigudde ku kabenje ennyo ng'abazivuga bonna baba batamiivu nnyingi nnyo era waliwo n'emmotoka takisi yagwa naye ng'eyagisuulawo yasula atamidde n'akeera n'agiyingira kati ekitegeeza ne bano bannannyini mmotoka babeere nga bakebera ani bw'owa emmotoka yo biki byakozesaako ogenda asanga isa nga omumanyi nga atakozesa kintu kyonna kitamiivu naye kumbe ye yavaako dda mulimu okuvaako okwentegeera mulimu okuvaako kw'ebintu ebikozesebwa gw'omanya nti oli avaako alina ekintu ky'akozesa tomuwa mmotoka tomuwa kidduka kubanga ekidduka kino kikozesebwa omuntu nga kikozesebwa bwongo na mikono ekitegeeza nti olina okuba nga kwoli okitegedde anti kati n'oli agambye aba kwali era n'abavuga n'abatuusa gavumenti kyeyandikoze yandikoze ekintu bwekiti kale nze nedda kasooka nkuwa ekyokulabirako kati ffe tulina gye twagenda oyimba eyo ku bizinga onansonyiwa ndeeta nnyo example z'ebizinga naye nga agenda okuvuga ekinaala ekinaala ligenda amaato g'embaawo naye nga lya yingini
ng'anywa nnyo singa bagenda okuvuga naye ate ng'avuga bulungi. Anti kati kankubuulire kati kankubuulire Abaganda bagamba nti omukisa gw'amagujja teguyisa mbuzi mu malagala. Kati gw'ogenda agamba nti ono anywa nnyo n'avuga bulungi n'oli anywa nnyo avuge bulungi tobola nti obubenje buyitiridde ku makubo. Sikulimba nze nkubulya obubenje buva ku okuvuga ng'otamidde abatanywa. Ate nedda bw'okola analysis teriyo bakoze accident ng'abadde teyanywedde mwenge gye bali naye nga ku 10 oyinza osanga nga 3 ate bano abalala oluusi balina stresses eziva ewaka. Omuntu ajja n'abeera ng'alina ebintu ebimunyiiziza ewaka oluusi amaka gakyankalanyemu oba famire oba lenti oba bintu bwe bityo. Okimanyi nti nno omuntu kasita afuna ekintu ekimutewaanyako mu bwongo buli kyakola kyonna kyonna yejjukiriza akoze ensobi. Kati ekitegeeza nti n'abantu bano bwe driver ali eyo wenna ndaba singa oba ng'olina ekikutewaanyizaako oluvannyuma lw'ennaku 2 naye nga ogenda vuga abaana nze ngamba wandyesonyiye olugendo olwo ne bafuna driver omulala ate sente zimpiteko. Anti oyinza ogoba ssente ate n'omaliza ng'okoze loosi oggyewo obulamu bw'abaana oggyewo n'oluusi obulamu bwe obutaddangulu kubanga okunywa kwokka si kwe kuleeta akabenje naye n'embeera y'omuntu ey'ewaka embeera emunyigiriza gy'ayiseemu. Katugeze olina emirimu gy'ogenda okukola naye n'ova ewaka nga naffe kitubeerako n'ova ewaka nga oluusi omunyizeemu n'omukyala n'ogenda otuuka ku mulimu nga buli kyokola kyonna kyonna olaba tekikola tekitambula. Kati nze ndaba ba driver ffe tulina driver yatuvuga naye ng'agenda talina kyakozesa musiraamu agenda wakuba steering steering agenda wagikuba agenda weyeesooza nze kennyini nemubuze owaayi kubanga yali mukwano gwange sigenda mwatu ne mugamba kiki buzibu ki n'anumya nga mukazi we yanobye n'agenda n'ebintu byonna mu nnyumba. Okitegedde naye ng'olaba empisa gy'ayisaamu emmotoka ennyumba gy'ayombamu abalala n'emipiira waba awagira omupiira sokolindeko omusajja n'atuvuga bubi kubanga bakulya maani n'abavuga bubi ng'ebungereza alina yani bwekiri nga talinayo anti kati endegerayo wano e Uganda nga mu maani alinamu shares alyoka anyiige ate bayirawo nzijukiza nina n'omuyimbi gwe mmanyi wa bandi nga bwe bakuba maani yo tayimba sente azikuddiza nagamba munaye sigasobola omuyimbi ng'ovudde ku muyimbi driver wa wano e Uganda bw'abanga awagira Arsenal oba awagira maniyu ne bagikuba bw'osanga ng'ayomba etawuni yonna yonna paaka agiyombye n'afulumya mmotoka n'agenda ng'ayomba ekkubo lyonna lyonna n'ayombesa ne bano n'ayombesa n'abbodo oba kivuga kitya kirabe ekigize bwe kino naye nga tali mu kumuyombesa mu mwono nti oba avuga bubi naye nga ye ekimuli mu mutwe gwe kye kimutuma okuyomba kubanga avudde ewaka avudde mu mirimu gye nga tegiteredde bulungi n'ayingira baasi. Ekintu ekyo kiviirako nnyo obubenje. Kale ate waliwo kye nawulidde bagamba mbu simanyi oba kituufu mbu saddaaka z'abagagga. Anti kati kankubuulire era nze w'ogendereza nnyo mu myaka buli mwaka gwonna kigoberere nnyo nti mubeeramu omwezi oba emyezi nga obubenje bubeerawo nnyo era nze ngamba gavumenti tejjaawo kati saawa zino nti oba ejjewo tuwa naye yandiziyimirizaamu. bizinesi z'abantu naye ate abantu be bakola bizinesi ate abantu bebanga be bafa gwe kyogamba kiki ekiyingiza ssente bizinesi eyingiza ssente naye nga muntu kati okimanyi nti nno bano abaana abafudde bonna bakasitoma kituufu naye kakati ate gwe oli bakiraya nti bagenda baggwawo anti kati oba olina okisala anti labayo wabaawo ebizibu ng'okisalira okifunira solution era solution eyo naye nga toyimiriza enkamu z'abantu okuyimiriza gundi zino tekirina kyekikosa gavumenti wekikoseza weekirina bakikosa anti wulira bekikosa basobola okumanya nti obudde buno balina kye batereeza bwe bisigala nga bigenda mu maaso obubenje nga bweyongera naye bwe basooka ne bayimiriza ne batandika okebera gwe kennyini oyogeddeko nti kisobola okuba ku mmotoka nga zikaddiye kisobola okuba ku badereeva omuntu alina bumanyirivu bwenkana ki omuntu ayinza okusoma piyole naye nga practical talina kyamanyi okitegedde kuba piyole kyanjawulo ne practical kyanjawulo kati omuntu oyo essomero ewo liba limu omulimu
kale kakitwale nti essomero yeesobola nga lirina bbaasi eyalyo ng'ovudde ku gahayalinga kuba agahayalinga oba tolina budde bugamba nti driver wa kampuni omuki omutesitinge naye essomero liba lyagula bbaasi eyalyo nsuubira okuba nga nalyo essomero litwala obudde ne linoonya driver ng'alina experience era kyemmanyi olunaku lwe bakututteyo bakutwalako mu road test nze ngamba road test eyo giraba yandikoleddwa nga emyaka ng'ebiri ng'omuntu ng'akatono nnyo nga tebannamuwa ttuwa ng'alina okukola test ya myaka ebiri nga avuga wano nga tannatandika vuga zittuwa anti kaakati emyaka ng'ebiri obudde obumulinda obwo buyinza obutabaawo anti buli w'oyagala ekintu ekirungi olina okukiwa obudde togenda akeera ku makya nti oleete buleesi yisa akugambye avugidde emmotoka emyaka 10 okitegedde naye ye ali mu kyogera tokimanyi nti akyogeza kwagala mulimo oba tokinaako obukakafu kati bwonamanyi otya nti avugidde ebbanga bwe riti okitegedde nze ngamba omuntu yandibadde nga gwe nannyini ssomero okwata baasi omusajja agende kutuwa akatono nnyo wandibadde ng'olina obukakafu bwa myaka nga 2 akatono nnyo emyaka gitya ng'experience eyo ng'ogifunira wa naawe ng'okennyini ngamba ng'ogifunira wa ku ssomero awo oza osaba omulimu oba already olina okuba ng'ogirina olina okuba ng'ogirina era nga experience eyo ogirina ya myaka 2 ng'ovuga zituwa ate nga n'ekyokulala essomero eryo kuwa ttuwa nga nalyo likutegedde nti emyaka 2 gy'omaze ng'olikolera ng'ovuga abaana bano obadde obavuga engendo za kumpi okitegedde buli obeera ng'ovuga engendo za kumpi nga katugeze tuwa ya Captura tuli wano Kampala naye ng'ovuga tuwa ey'Embalala okumala emyaka 2 era nga ono headmaster oba ne nannyini ssomero ng'alina okukkiriza mu ggwe kuba tugenda keera bukeezi ku makya okkirize muntu wa myezi 2 Captura sokoledde kati Captura ovugirawo essaawa nga mmeka mu bbaasi Captura bbaasi webanga evudde wano webanga evudde wano tugiwe essaawa 12 ng'evudde wano kusanga meka ng'evudde wano katugeze esimbudde essaawa 10 ez'olweggulu era ogiwa essaawa 10 eba etuuka enkya ku makya kati ate n'ekyokulala nti bbaasi eno bateekamu drive ogwo obuzibu bwe bubeera drive ono tasobola kuvuga lugendo luwanvu omuntu omu era obubenje obusinga okubeerawo nga ngendo mpanvu driver tosobola kuvuga ssaawa 12 oba ssaawa 6 ng'oli omu akatono nnyo bbaasi yandibaddengamu ba driver 2 nga driver omu avuga essaawa 5 ebenga nnyonyi nti wabaawo omulala n'omulala n'agituulamu n'avuga essaawa endala 5 kubanga ono avuga bulamu bw'abantu awali ajja okugamba nti omusajja oyo ebbanga lyamaze ng'avuga bbaasi newabeera kyanjawulo kati kankubuulire okumalako kituufu amalako naye okulemererwa buli omu alemererwa okulemererwa kigwawo bugwi omuntu ayinza okubeera awo n'afiira ku steering nga paakinze bupaakinzibwa ati neyeewunzika bw'ati n'afa kaakati in case ate niwaba tafudde abantu endwadde nnyingi kati saawa zino tuli balamu nze ndi mulamu kati naye twawukana wano saawa emu ne bantwala mulamu okitegedde obudde bwonna kati saawa zino endwadde za leero zigwira bugwivu kati kino balina okikola nga bbaasi emu era nga ne mu paaka kino tekigenda ku ssomero wokka kigenda eri buli muntu bbaasi emu ebeeremu badriver 2 era nga driver alina essaawa zaakoma ovuga okitegedde naye obadde okimanyi naye ng'okimanyi otuuse ku nsonga yange nti ekizibu kirina ssalirwa magezi naye so si kustopinga towards anti kiri bwe kiti anti ekizibu kubanga ekyo kyonna kyogamba nti driver sigambye nti oba baziyimirize ziviirewo ddala wabula okunoonya obuzibu bwe buva buli mu badriver buli mu makubo nti kuba obubeera mu makubo buli balance buli babiri ekitegeeza kati okukebera amakubo gano ekyo ogwo mulimu gwa gavumenti obubonero webanga bwasanguka ekitegeeza nti ebitaala ebimu tebyaka ebitaala bivaako ne wano kati saawa zino bino ebya wano bukesa oyima loodi byonna tebiriiko kyo bisobola okukyankalana
waliwo buno bwe baleeta mu kibuga naye nga ebitaala bikyankalana abasirikale babeerewo waliwo buno obuntu bwe baleeta mu kibuga ng'osimanyi pedestrian oba abasala ab'ebigere kyoba ogenda ossala onyiga eppeesa bwafu nedda okatuukako n'okanyiga kati kankubuulire wano e Uganda wano ebyo ebintu obiraba nze nange ku ntegeera yange sisuubira nti buli omu asobola obikozesa ate lwaki naawe kati akabonero katulemye okozesa koolabako nti wano waliwo obubonero busatu nti toyisa yisa obubonero busatu wano bubiri toyisa kano kagundi kalaga nti mu maaso waliyo ekoona naye n'ovuga buvuzi n'opaala kati kyogamba wano ebyokunyiga wano nti omuwebigere ayitewo kyekinaakola okimanyi oyinza n'okkanyiga abayaayi bo ne baleeta buliisi mmotoka nedda nze kyendaba wano e Uganda nze waliwo ne bbaasi z'olabira ddala nga n'emipiira tekuli naye nga zitambula n'emmotoka nga just nti gw'onaakwatayo mu nsawo n'awaayo ne mugenda n'abaleka naye ng'emipiira tekuli oba babikyusakyusa olaba nga buutu eno bataddemu kiri kivaako kiri kati ebintu ebyo byonna balina okubeera nga babyongeramu ki amaanyi okendeeza ate ekirala kyenjagala obuuza kati ate omuwendo gw'abantu abatuula mu mmotoka ezo abaana omuwendo kubanga baasi oba costa zonna emmotoka ezibayita PSV oba passenger service vehicle ziba n'omuwendo gwe baba bazigerekera nti nga onaga nti taxi kamunye etwala abantu 14 naye olwa standard y'e Uganda katukola 25 nga bwe tuteekamu 14 mutuufu tetujja yitawo bulungi kati kankubuulire wano e Uganda ennyingiza ey'akasente nnafu mu bantu omuntu kati saawa zino olaba taxi yandigenzemu abantu 14 naye osanga taxi emu ng'erimu abantu 25 yandigenzemu abaana nga 6 naye kati osanga nga baasi emu ejjudde abaana 10 okitegedde kati ekyo kiva ku gundi ku mafuta nti oba galinnye nnyo n'ennyingiza kati wano nze ngamba baasi zino oziraba zandibadde nga gavumenti yandibadde ng'eyambako etya ku bannannyini baasi ebisale oba omusolo naye gubakenderezaako obutanyigiriza nnyo bano abagivuga oba bano abaagala okugifunamu ki nti baasi eno webanga katugeze ennywa lita nga mutwalo nti lita egenda gigula kasanvu kati katugeze wano taxi enywa kasanvu nti baasi enywe 6 kisobole okuyambako ku bano baliwa bano abagenda okutikka baasi eyo kuba baasi bagitikka kuggyayo mafuta ye tageti bo tebabeera ku tageti y'abantu nti oba obulamu kuggyayo ssente z'amafuta kuggyayo bino era neweeba ejjudde bino ebyamateeka nti 14 asooka n'akomawo n'alingizamu badamu wa Gomesi tunyigemu kaawo n'akomawo omuvubuka tweyongereyo keeno ndowooza okiraba kati era tutera nnyo okuyomba mu zi taxi nga taxi akatto katuulako abantu 3 naye nga mukatuddeko 5 kati ate bwe batuuka awali abasirikale ne basooka ono kondakita n'avaamu n'atambuzaawo ebigere n'alinnya booda n'ayisaawo kati ate n'agiyingira naye kiri Uganda kakati ekyo kyonna kiva ku mbeera yakasente gye bayitamu tebatikka bulungi tebatikka muwendo gwo nga gwo era tomanya singa gavumenti yayongeramu amaanyi traffic ku kkubo buli katugeze nga buli awali ekoona bateekawo wa traffic okitegedde buli awali nti wano kati ate ne bagenda nga babakyusakyusa driver n'amanya nti wano omusirikale abeerawo n'atamusanga namusanga eri naye kati driver baamanya nti wovuga ku luno oluguudo wali omusirikale abeerawo wovuga ku luno oluguudo wali omusirikale abeerawo kitegedde kati bo bakola bye baagala tebakola ba traffic bye baagala kuba baabamanya kati ekitegeeza balina okyusaamu ebifo kati mwamiisa mbadde nsaba mpisewokko emirimu gyange omanyi kati eno media y'amaanyi ate tuba tetwagala tulandage bulandaza abantu bagambe nti balabika bo boogera boogezi tebakola okimanyi wali abagamba nti abakola mirimu kyabo aboogera kati badde nsaba mu ddakiika ntonotono nanga mirimu gyange kaakati
Yes, twatandise gye bayita form band. Yes, form band tukuba live music. Tugenda bba tutambula Uganda yonna naye nga twatandikidde Kalangala, tugenda tukuba ebizinga. Yes, nga okutandika n'omwezi ogujja ogwa August. Era ebifo bye tugenda oyimba bye bino wammanga bannaye abatusaba mujje mutuwagire. Okuyingira kagenda bakenda, lukoba ku lukoba, ekivvulu twakituumye lukoba masavu. Kakati ng'ennaku z'omwezi nnyo ogw'omunaana lujja bba lwakubiri tugenda kuba ekizinga bakiyita Kijaaka. Kiri eyo biri mu Kalangala district. Then ku lwokusatu nga 5 ogw'omunaana tugenda kuba ekizinga bakiyita Kasaalibbi. Nga 6 ogw'omunaana tugenda kuyimba gye bayita Erubya. Nga 7 ogw'omunaana tugenda yimba gye bayita Essagiti. Abaabe batambudde ku bizinga, mwami Isa wagendako ku bizinga. Simanyi kati wejjukanya gye wagendanga gye wali ng'oliira ssente zeeyo. Kakati nga 8 ogw'omunaana tuli Ddolwe, mutulindirire mututereke ekyeggulo tujja. Nga 9 tuli Ziiru, nga 10 tuli Lyabaana, nga 11 tuli mu kizinga ekisemberayo ddala bayitayo Liibu. So bannange endongo bagituumye form band lukoba masavu, okuyingira kagenda bakenda buli woolaba buli mannya g'ensome buli kizinga kye njogedde wano okuyingira ssente ze zimu kenda gwe kwata kenda. Amannya geego tusaba mutuwagire bannange.